Abalangira n'Abambejja basseewo ne basseewo bazzukulu ba Bassekabaka balamusizza Omumbejja Ndagire Tajuuba, namusaba jjajjaffe abakulu b'obusolya, bamaama abazaana b'abeetibwa Bannamasole, abazaana batuzaala, bajjajjaffe mwenna mwenna abakuuma embiri zaffe, naddala abo abazaana ab'ensikirano, namusaabagalagala ba Bassekabaka mwenna n'Abambowa mwenna tubalamusa. Omulambe yannamba Kabukutu Kabugo, omulambe yannamba Kigala yagwa Ddambe, omulambe yannamba Kabukutu Kabugo, omulambe eyannamba Kigala nkukoowoola. Abaganda ffe tulina ennyimba zaffe mwe twogerera ebigambo byaffe, era Obwakabaka bwa Buganda bunyweredde ku nnyimba. Ng'oluyimba luno lugamba baaluyimbiranga Ssekabaka Ndawula, oyo ye Kanaakulye Musaba, aliye waffe ku Lubaga. Awo nno ku Lubaga kwebaseeko bajjajjaffe abalangira n'Abambejja bangi, ng'abo bonna abasinga okwebaka ku lusozi olwo be Banaakulya, be bazzukulu ba Ssekabaka Kanaakulye Musaba, ye Lubaga. Lubaga ye Musaba. Kaakati nzize okwogera ku nsonga eno nga nina obubaka bw'empeereza, sirina gwe ngenda buweereza nti bwetongodde, naye nga njagala kwongera okulabula Mwami Mayiga. Mwami Mayiga akugamba nze Ndagire Tajuuba era siyinza kusirika ku bino. Ate obubaka bwe ngenda okusooka okuweereza ngenda buweereza Ayi Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Ayi Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, oli muzzukulu eyasambirwa mu ntumbwe za jjajjaawe Ssekabaka Mwanga Basamulekkere Mukasa. Ssaabasajja ono Mwanga bwe yayimirirawo, ensi yonna ekyamutenda era ebyafaayo bingi. Ssaabasajja osomye ebitabo bingi, ebimu wabisomako ng'ate byawandiikibwa Bazungu. Mu kiseera eky'okusuubula abaddu oba mu biseera Ssaabasajja Kabaka Mwanga bwe yafuukira Obuganda, yali tannaweza myaka 3, naye ng'alina emyaka 22 Ssekabaka Mwanga yakomya era mu Buganda temwavaamu baddu mu Buganda, ng'era abaddu bakyatwalibwa, temwavaamu baddu. Era yali Ssekabaka Mwanga yataasa bajjajjaffe n'agamba Abangereza nti temusobola kutwala abantu bange kugenda kubalwanirira. Ekyo tekijja kukolebwa mu Buganda. Omuganda alwanirira Buganda era azikibwa mu ttaka lya Buganda, asigibwa mu ttaka lya Buganda, atubirwa mu ttaka lya Buganda, ate era Omuganda omusaayi gwe guyika ku ttaka lya Buganda ng'alwanirira Buganda. Abazungu baatya ne beewuunya amagezi ga Ssekabaka Mwanga, naye egy'obukulu yalina 22. Naye Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi ng'oyimiridde era ng'otudde ku Namulondo eyatuulako jjajjaawo oyo, kw'osinziira kati okulaba n'obuyinza, lwaki ssebo Ssaabasajja Kabaka tokolanga jjajjaawo Mwanga? Lamula Masajja, lamula na buyinza. Nabalamba Agnes Nabaloga, ono munne Sarah Kagere, David Wasajja, bano abantu baleme kulinnya ku nfeetwe. Bonna tekuliiko kabaka, era kabaka mu nsi yonna alimu omu kati ye ggwe, teri kabaka mulala. Eby'Abazungu King Queen ffe tebitukwatako, era ffe ng'Abaganda tetwagala kuyita mukyala wa kabaka
kigambo queen. Mukyala wa Kabaka ekitiibwa kye mu lulimi Oluganda abeera Nnaabakyala. Ye mukyala wa Kabaka omutongole gw'alaze Abaganda. Abeera Nnaabakyala bonna aba Buganda. Nga twogera olulimi Luganda. Naye oli akugamba ayogera Luganda ate n'ateekako nti Queen Nnaabagereka. Nedda. Nnaabakyala kye kitegeeza omukyala wa Kabaka omutongole. Ateekebwako amannya agamutuumibwa naye nga ga mikolo. Ebyo byonna byonna mbyogeredde ebbanga mbimaze. Naye ekindeese okubagamba nti mu byafaayo byonna temuliimu kyafaayo n'eki bukyanga Ssaabasajja Ssekabaka Mwanga ajja mukono mu ngabo atemulwa ku lw'ensi ffe gye tweyagaliddemu, ku lw'ensi ffe gye tukuliddemu, gye tuzaalibbwamu nga ye yagivaamu naye yagitukuumira n'agitulekera. Mu kino Ssaabasajja Kabaka ngenda okukangula ku ddoboozi. Wakkiriza otya kubanga bano babbi. Naye wadde babbye Mayiga bbye n'atunda ettaka ly'ebika by'Abaganda nga ggwe Kabaka ali mu Buganda ali ku Nnamulondo era ovunaanyizibwa okulaba ng'ettaka ly'ekika ky'Empologoma libaddira. Kikukakatako gwe nga Kabaka Muwenda Mutebi okulaba ng'ettaka ly'ekika ky'Empologoma libaddira. Munoonye ettaka eryammwe ku bwammwe mulikwate muliwe Kahanja. Naye ettaka ly'Abempologoma lina okubaddira. Bino ebintu bye mukola bigenda kwonoona abaana ba Buganda bonna. Ebintu bye mukola kati ku mulembe Omutebi bye bisaanyaawo Buganda. Ssaabasajja Kabaka, Buganda efuuliddwa kampuni esaanyizibwawo omusajja we Charles Peter Mayiga. Naye tetugenda kukomya kumulwanyisa. Ekiseera kijja kutuuka nga Mayiga tasobola kulinnya nnyonyi kugenda wantu wonna. Ekiseera kijja kutuuka n'abaana be balondoolebwe emitala w'amayanja. Tetusaaga. Ayi Ssaabasajja, omusajja we Charles Peter Mayiga ali under scope, ali wakati kubanga batugamba Mayiga ali mu kamera z'abanoonyereza abanoonyereza emisango gyonna Ggomola. Mayiga anoonyerezebwako Abaganda mu kitegeere. Era bw'oba olina obubaka bwonna bw'ofunye ng'omanyi ng'ensonga ezo ntuufu tutuukirire. Mayiga ali under investigation Muzungu kyagamba. Ateeza abantu ba international investigators. Kubanga senga twakozesa Abayuganda Mayiga buli kimu abadde ajja kikweka. Kubanga bwe yamanya nti ali mu buzibu yadiriitinga messages zonna n'agezaako okukiriininga computer naye nga tamanyi nti nno bw'obidiriitinga binawe bisooka okwebaka era eyo gye byebaka byonna baabiggyeeyo. Ssaabasajja Kabaka Obuganda bwolekedde okuswala n'okusongola. Ekyamagezi Mayiga ky'alina okukola okutaasa ensi ye, okutaasa famire ye n'okwetaasa ye yennyini ng'omuntu kuva ku Nnamulondo ya Buganda nga Katikkiro, kuva ku kulinaana Ssaabasajja Kabaka nga Katikkiro. Bino si byakusaaga Abaganda tulidde entaalo. Omutaka Namuguzi Ssebuganda, Ssebo Ssaabasajja bw'oba tomanyi musajja yayunga kigambo Buganda kukiteeka ku nsi Buganda. Yoyo Namuguzi. Oyo asikira bajjajjaffe abawe ab'ekumi Bannamuguzi yoyo eyattiddwa ng'attiddwa Mayiga ne Kayanja. Be bassa omusajja oyo Namuguzi. Abasajja abadde mulamu abadde akyali musajja muvubuka. Abadde talina mbirwadde okutuusa buli bamwanaava agenti. Ssaabasajja tetujja kunaanya. Nyongera okusensebuka Mukama wange. Tukusaba okole ekyosobola Mayiga aveewo nga Buganda tennaswala kubanga egenda kuswala bigenda kuzingiramu buli abadde mu Buganda.
Mayiga is under investigations. Naye investigations zino zigenda kusajjula Buganda ne deals zino ezibadde Mengo. Ate tugenda kusalawo byonna tubiteeke mu lwatu. Ssaabasajja nkuwa olugero lwa Kabaka Sulemaani olw'abakazi abaalwanira omwana luli mu Bayibuli, osoma Bayibuli. Omukazi yali tazaala mwana, yasalawo omwana bamwabuzeemu buli omu atwaleko ekitundu nga bamubuuzizza. Nannyini mwana olw'okuba yagala omwana we abeere mulamu yagamba nti nedda mumuleke oli amutwale. Omusango gwe ne gwasalibwa mu magezi ag'ekikugu. Nsaba Katonda akuteekeko amagezi ga Kabaka Sulemaani osookere ddala okulongoosa. Ssaabasajja sooka olongoose enkolagana wakati wo n'abaana bonna abasi Kabaka Muteesa Luwangula ne bazzukulu be abakaabira ku makubo. Ssaabasajja omugezi asooka kulongoosa mu nju ye. Ssaabasajja sooka olongoose okole ekijjulo otuuze abaana ba kitaawo bonna ku lujjuliro lumu. Olujjuliro olwo lujja kukkaliza mu bulamuzi bwa Buganda. Ssaabasajja tosisinkana omu ku bo, bonna basisinkana Abateesa. Okole ekijjulo okkalize abaana ba Ssekabaka Muteesa n'abo abaaviibwako bakadde baabwe abaziiki ne baterekebwa obubi. Ayi Ssaabasajja ebigenda okuwemula Obwakabaka obw'omulembe Omutebi bye bino. Omulangira Ssezzibwa yabonaabonera ku ngulu nga baganda be bennyini abaana ba Ssekabaka be bagaanye okumutereka, be bamugobaganya nga bakulemberwani. Baali bakulemberwani Obwakabaka bwa Buganda. Abakulembeze b'Obwakabaka bwa Buganda abaava mu sseeryabwe ery'obuweereza ne bajja ate balumba ne bawamba essiga eddangira nga bakulemberwa Charles Peter Mayiga. Ayi Ssaabasajja ngenda kwongera okulandagga nsensepukemu katono. Abaana baabo bonna baana ba Ssekabaka Muteesa abali obubi abeerabirwa. Ssaabasajja yita abaana abo obakkalize, bakolere ekijjulo obakkalize, naawe ojja kunyumirwa Namulondo. Naye ng'abaana ba Ssekabaka Muteesa baliira ku nsiko. Mu baana abamu Ssaabasajja ayo be wasikira, abaana ba Ssekabaka Muteesa tebakulabanga nako, tebatuulangako naawe, tebakubuuzanga nako, tebamanyira bikufaako kubanga baggalirwa Mayiga ebweru. Manya abaana baabo bazzukulu, abaana abakuyita jjajjaawe, abamu bakuyita kitaabwe. Teri kabaka abeera ku mujaguzo n'atakkaliza luli olulangira. Kkaliza oluli olulangira. Ayi Ssaabasajja koowoola Abachwa, koowoola Abateesa, koowoola Abatebi, Abaweebwa, Abalema, Abasuuna, Abamaanya, Abagombe. Kuŋŋaanya ku baana, kuŋŋaanya abalangira b'emituba. Ssaabasajja okkalire mu nsi yo. Va ku bano ebyo ebintu bye bakugamba. Eddagala Ssaabasajja lyeyagala teriri bweru wa Uganda. Lirimu ebyo ebyateekwa okukola bye mwasalawo nti tateekwa bikola. Kakati omutaka ng'oyo alemera atya ku ngulu nga Kabaka ali ku Namulondo. Namuguzise Buganda ye yakakasa endagaano yakolebwa wakati wa Kintu n'Abaganda eyimiriddemu
Mukiibi Kakulukuku. Yali Namuguzi okuyitibwa Ssebuganda eyagatta, eyaleeta ekirowoozo ekyagatta Buganda, ekyateekawo jjajjaawo ekintu gw'osikidde. Naye ssebo kankuyimbire oluyimba. Oluyimba luno lugamba lwayimbibwa jjajjaawo Kanaakulya Ndawula emusaba Lubaga we ŋŋamba. Akaaba Naakulya akaali ewa Bbaale, akaaba Terega akaali ewa Bbaale ezoogera, atalina ndege etagenda wa Bbaale. Asitudde Ndawula asitudde ebyuma n'aseera owuwe Omulemeezi omulya Nnaka. Kabaka asitudde ebyuma n'aseera ababe Omulemeezi omulya Nnaka. Ayi Ssaabasajja, Obwakabaka bwo busedde Abalangira n'Abambejja. Abalangira abasinga beekolera, balina ne ssente zaabwe, naye baagala okulabangako ku muganda waabwe nga bwe yakolanga mu myaka egy'ekyenda egyasooka, mu mirembe egya Ssemwogerere. Ssaabasajja walina emirembe ku Nnamulondo, walina emirembe mu Bwakabaka bwo, walina emirembe mu bufuzi bwo. Naye ssebo Namuguzi Ssebuganda afutubbalire ku ngulu nga tasobola kusigibwa mu ttaka lya Buganda. Oba onooba waliwo obwenkanya mu Bwakabaka bwa Buganda. Omusajja yatunda ettaka ly'ekika ky'Empologoma n'aga nti aligabyeko liizi, musajja Munnalwanda ye Mayiga. Era Ssenga yali Katikkiro nga Mulwanyamuli Ssemwogerere, nga Mundiika, nga Walusimbi, yali tasobola kutunda ttaka ly'Abampologoma. Niye omusajja ali mu Bwakabaka bwaffe wa Munnalwanda, era tugenda kulwanyisa Mayiga Ssaabasajja Kabaka. Nze ndagire Katajuuba seebase situula okunywannywa n'okulyandya, naye teri agenda kukuleka Mayiga Mmengo. Ssaabasajja ekiddako kyonna Abaganda kye bagenda okukola temuba nenyanga, kubanga Abaganda nange kenyini Tajuuba nga mwendi tulaba tewali atuwuliriza. Mwami Museveni alemesezza Mayiga Emmengo, Salimu Sale balemesezza Mayiga Emmengo. Toŋŋamba nti Salimu Sale teyamanya oba tamanyi nti essente bazibawa. Emabegako nze seerabira nti Katonda bwe yankola. Olupapula lwa New Vision lwakuba mu mwaka gwa 1917 nti gavumenti egenda okugula ettaka lyonna erya Buganda ku tiriyoni 14. Bano bakayanja bwe bajja okugula ettaka oba okukwata liizi ku ttaka ly'ebika, pulogulaamu yakolebwa mu 2017 egenda okuwamba ettaka lyonna ery'Abaganda. Naye Mwami Museveni ekintu ky'ettaka ly'erwadda eririmu omusajjawo Kahanja okimanyiiko nga mwakigenderera kusaanyaawo Buganda. Naye tetugenda kubaganya, tetulina bwe tutajja kutuuka nga tutaasa Buganda. Abaana n'abazzukulu ba Buganda tetulina we tutagenda kutuuka nga tutaasa ettaka lya Buganda. Tetugenda kubakkiriza Bannalwanda twala nsi yaffe. Mayiga ali Mmengo, Museveni amanyi bulungi Munnalwanda, yabagamba nti Abanyarwanda Abaganda abasinga obulungi Bannalwanda. Mutuufu, kubanga Mmengo yonna ejjudde Bannalwanda. 95% buli akola Mmengo Munnalwanda. Abaganda abaliyo be ba 5%. Pulogulaamu ezikolebwa okusaanyaawo Buganda naffe tujja kuzirwanyisa. Nze ndagire Tajuuba nja kwogera okutuuka lw'entiso gw'enkomerero. Ayi Ssaabasajja, tunula mu bikolwa bya Ssekabaka Mwanga. Kati teri amwogerako, naye ate aliyogerwako ebyafaayo bye bijja kubbulukukira mu bazzukulu b'abaana baffe. Balimanya obulungi Mwanga bwe yakola okulaba nti Abaganda tebaasobolwa buddu. Balijjukira nti kubanga abasinga okuwandiika ku Mwanga ne bamwana ne bamutendereza tekuli Bannayuganda, bantu bannamawanga. Naye bwe bamulabamu omugaso,
awo lwe luyimba lwa Ndawula olugamba nti Ndawula asitudde ebyuma anaaseera owuwe nti omulemeezi omulyannaka anaaseera owuwe nti ab'ebweru balye. Ssaabasajja abaana bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa balya nfuufu nga misota. Tebaliiko kapaloti, tebaliiko kaki, tebaliiko kano, tebaliiko kaki, tewaliiko kabagabiddwa. Ettaka lyonna lyawambibwa Mayiga. Mayiga ku ttaka lya Ssekabaka Daudi Chwa yakaze ebya square miles 14 mu mannya ge. Ssaabasajja Kabaka, tunula mu bintu bino kubanga bigenda kuzaala obutemu. Tewali bali badde n'obwenkanya kubanga Ssaabasajja Ssekabaka Daudi Chwa yagula eka square miles 10 nga zijja ku baami be baali bazigabidde ku ssente ze n'azigula n'azizza zibeere ez'abazzukulu be. Naye obanga tewannayitana na bakabaka basatu okuva ku Ssekabaka Daudi Chwa gwe kabaka owookubiri, abaana abazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa balya nfuufu nga misota. Ayi beene balya nfuufu nga misota. Abazzukulu aba Ssekabaka Muteesa balya nfuufu nga misota. Tewaliwo pulaani yonna. Toyinza kuba na bugagga bwa ttaka nga Buganda bw'erina ne wabulawo ekintu kyonna ekikolwa ku lw'obulungi bw'oluli olulangira tekiriiwo. Ku lw'obulungi bwa Buganda tekiriiwo. Ayi Ssaabasajja omusajja w'oyo Mayiga akugamba nti ajja kusakirira Kabaka Foundation. Naye Mayiga yakulira abadobonkanya Kabaka Foundation. Yayita emabega n'agaana charity organizations za America okuyamba Kabaka Foundation. Teri bagabirizi ba charities nga America. Twasagula, twabanoonya. Mayiga n'abakuba enfettwe. Mayiga yagamba university emu nti basooke bamuweereze ssente eza scholarship. Nga scholarship ezo zasakibwa n'ava omwana wa Naalinnya. Ayi Ssaabasajja Mayiga yabagamba university bawe Buganda ssente millions eza dollars ze baawaayo. Buganda yejja kumanya ensaasaanya bw'esaasaanya ensimbi ezo ku baana abo beene beeweereza 20. Kiswaza nnyo kiwemula okuba nti omubbi yakulembera abantu balamu. Ssaabasajja Kabaka abajjajjawo Mwanga teyaliikiriza musajja mubbi kumuwaŋŋamako ebbanga lino lyonna lye tukola budde nti Mayiga bbika Buganda. Gye tunaakoma okulowooza nti totuwuliriza, Buganda tetuwuliriza, n'Abaganda baganya okugoba Ssaabasajja Kabaka. Nsonyiwe, baganya okugoba, Abaganda baganya okugoba Katikkiro Ssaabasajja Kabaka. Abaganda babalemesa okugoba Katikkiro kubanga Abaganda tebalwananga na bukulembeze bwabwe. Abaganda ayi Ssaabasajja, Abaganda kye baakolanga baayogeranga ne baweereza Kabaka obubaka. Kabaka n'abaweereza obubonero, Abaganda ne bakolera ku ekyo. Ayi Ssaabasajja Kabaka, gwe muduumizi wa Buganda ow'enku ntikko. Teri Katikkiro akusinga buyinza. Ssaabasajja Kabaka afulumya Mayiga nga tetunnayongera kuwemuka. Ssaabasajja Kabaka ebitono bye tulabyeko. Mayiga yatta omutaka Bbosa. Mayiga wuuyo alemesezza omutaka Namuguzi Ssebuganda afuutukako ekigambo Buganda yina obuyinza atafukamirwa na Kabaka. Mu bataka abatono ennyo batavunnamira Kabaka, Namuguzi Ssebuganda y'omu ku bo. Ne kudda Mugema n'abalala ndibawogera olulala. Tetuyinza kubeera na Bwakabaka nga abataka baggyibwako obutaka bwabwe. Tuba tetulina Bwakabaka nga buggyibwa ku Baganda bannannyini nsi ne buweebwa Abanyarwanda. Ayi Ssaabasajja
obwakabaka buwemuse, buswadde buswaluse. Si lwa muntu mulala yenna, Charles Peter Mayiga n'omusajja omulangira w'Ettoolo David Wasajja Kijana Ngoma. Mwebale nnyo okumpuliriza Omumbejja ndagire tajoba naye ayise abasajja mulimu bye saatudde ate mmanyi nti obimanyi, manyi wabiwulidde, naye tukusaba okola obwangu olabe ng'otaasa obulamu bwa mwannyoko. Mwebale nnyo okumpuliriza.